Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olwaleero era tutunuulira akanya ako ke kayitibwa akanya. Mulimu egiyitibwa eminya giba mineneko okusinga kwako, naye mu minya gyonna ako ke katalina buzibu era ako kayitibwa akanya k'omu nnyumba. Obwo bubeera mu nnyumba mwe businga okuwangaalira, oba ojja bulaba ebweru mu sheedi, tunula waggulu ewali ettaala mu budde obw'ekawungeezi ssaawa nga 2 ojja kuba okalaba bulungi nnyo. Kayitibwa akanya. Akanya ako tekayina buzibu bwonna, ate ekirala si kirungi kubeera ng'okakuba oba okubeera ng'okatta, tekiba kirungi. Ekikayingiza mu nnyumba oba ekikabeeza ku sheedi kaba kalinda buwuka obwo obubeera bunoonya ekitangaala obutonotono okugeza ng'ensiri. N'olwekyo akanya ako tekayina buzibu n'omulundi n'ogumu, naddala ku muntu bwe kayingira mu nnyumba tekaba na sitaani yenna, era bw'okalaba kaleke tokatta. Kati nga bw'okalaba kaako kagudde mu sinki mwe tooleza ebintu, era teekeddwa kajja mu bujja ngende nkafune weekawummuza kagenda, olw'ensonga si kirungi kakuba, si kirungi katta. Mukeetegereze bulungi. Abasinga mutera nnyo kambuuza nti akanya ako okubeera mu nnyumba tekaba na buzibu bwonna. Tekayina buzibu bwonna, tekayina sitaani yenna. Okuggyako mulimu eminya emibi egiyingira mu nnyumba, ekyamazima nga bwe guyingira mu nnyumba ne gukweraga ng'ojja kulwala, ng'ojja kufuna obuzibu bwonna. Egyo eminya mwegiri lwakuba mizibu okulabika. Ebiseera ebisinga gibeera nnyo bweru, gibeera mu mataffaali omwo mwe gitambulira oba ewantuntu ewali ebintu bimukuŋŋaanyiza, naye ebweru we guyingira mu nnyumba ne gukweraga ekyamazima nga guba gubika. Mwegiri eminya egibika, naye nga si ogwo. Nja kuba ngubalaga bwe nnaaba nsobodde okugusanga ne ngukwata ka vidiyo. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.